Hello. Mam. Oli otya munnange? Mama gyendi. Obutakubira ssimu mukwano olumu si lwakuba nti mbasaagala. Naye olumu ntunula ku mobile money account yange ng'eri ku zero. Ne ngamba watya n'onsaba ekintu nga sikirina. Ne ngamba watya n'onkaabira ennaku nga sina kyakukolera. Maama ne neesika ne ndwawo okugikwata. Maama, naakuwaaki nga nasooka kusulawo wansuza emyezi 9 nga tewali yampadde wa kusula. Wandabirira ebbanga lyonna maama. Maama kuloopera. Ensi gye wansindika ng'ejjuddemu ababi bangi maama. Maama, ensi gye wansindika waliwo abantu abanninze nga tebanninze birungi bye ŋŋenda kukola, wabula nga balinze ensobi emu gye ŋŋenda okukola batandikira awo okunsuula. Maama, ensi gye wansindika tewali mikwano, wabula kuliko ababeefuula ab'emikwano banga jambule. Maama omulungi, essaala ye eyitawo direct paka wa Katonda. Nsabira maama, tova bulamu bw'ensi eno banza okubuvaamu nga sina kye nkukoledde. Maama, neekuttekutte ne ŋŋenda mu Bamoviti products, ne ŋŋenda mu Bamoviti Herbal mukwano, ne nkugulirayo products zaabwe ezijjudde akaleka. Anti baatutulumiza products kati tulina nnya, tulina oligino, tulina ovakado, tulina papaya na aloe vera. Maama ne ŋŋamba kanje nkuleetereko weesiga owulira akaloose ebinnono gomaseemaseeko maama wange. Maama, sikubidde lunaku nti lwakuba lwa Mother's Day, naye gwe buli lunaku olukya lubeera lwa Mother's Day gye ndi. Maama, tozzikawo, togulwa, sina gye nja kukusanga. Ye maama omulungi, nsonyiwa nakatira sina kye ngenda kukuteera ku ssimu. Naye ogira weewolaawula ku baneiba naafuna nja kukuweereza. Maama, weebala, abantu bansiima obukkakkamu n'obuntu bulamu n'okwogeza eggonjobwa kwe nnina. Ye era banaatera okumpa ekirabo mu lubiri, omusajja asinga obukkakkamu. Ye maama, kasabuuni ojja kwesiiga maama. Maama, akazigo. Maama, papaya product ekoleddwa amapaapaali. Maama, product ekoleddwa mu ovakado. Onyirire maama, kanzije kambiweereze, oyinza maama okusaanira leero mate sirinaamu. No.